omukulu Zubair ng'akaaba mbadde ndaba mu stories kati enkaabe nenguma sikaabye bannange sikaabye. I felt so bad okulaba nti bambi Evelyn Lagu ayitamu she's been sick abadde ne show ye gyabadde alina okuba nga ataakola wabula ate wabadde alina ogikolera ndowooza oba akasente kaalwayo ne economy ng'etususseeko. So afterwards nnyini kifo oba landlord n'amugamba oba tonnamalayo sente mu budde bwe buti asho tugenda kuba nga tugisazaamu. Amawulire gano tegabadde malungi ku mukyalo ono, remember aludde mulwadde. Evelyn n'azirika. So twogeddeko n'abantu ab'enjawulo, twogeddeko ne muganda wange Dil Puzzle, nkwagala nnyo, ne twogerako n'omukulu Zubair. Omusajja ono by the way ayagala nnyo Evelyn, like he's that kind of friend. Omuntu akwagala mu mbeera yonna. I believe intentions ze ziri true eri omukyalo ono. Bwatu atulise n'akaaba. So when he cried, kino kikulaga kinti bambi abantu bano balina oluusi Evelyn alina ebintu byayitamu bakyali be bamanyi bye batagamba nsi naye ng'omukyalo ono embeera ye teyandibadde nnungi. So omuntu yenna nga badde asobola oyamba Evelyn obanga musobola oteekayo show y'omukyalo ono bambi netasazibwamu mubeeko kye mukola. I believe she needs more money era ng'obulamu bwe gye bwatuuka bwa bbeeyi nnyo kubanga ate abumaintaininga. So okuwulira amawulire bwe gatyo ansuubira kye kimu breakinze. Promoter Nobat ayogeddeko n'atunnyonnyola actually yono yomu kuba promoters betu kyalina abakabi mu kibuga Kampala ennaku zino n'atunyonnyola yali asazeewo kubanga amukwatirako mu bya stage biki byonna ngera embeera basuubira eteredde. So nsuubira bano tiimu n'abalala mujja kukwatiramu okubanga muyamba Evelyn. Kati emboozi ya Evelyn era tujja kukkiriza okuba nga tukola emboozi endala tuzittaanyize wamu n'abalabi baffe abali e Namugongo awamu ne Jackster. Unyweze bulungi kyanaku omukyalo landlord w'ekizinga kino Lilian atugambye shoot egenda kubeerawo ya Evelyn. Ayina ensonga z'abawa ezimu ku nsonga z'awo agamba tetwamutegeeza mu budde kyokka ekifo kyaffe efa bakisula ekyokubiri mbuga tubanja kati so mu kufunza show bagisazisaamu short egenda kubaawo ffe mu gwokubiri balina series batusaba bitoba miliyoni 10.3 twakikola mu gwokusatu n'ogwokuna tumala okuzibawa ne batugamba baabalawo byatubagendera miliyoni 8 mu gwokutaano tuzibawadde balina okugalawo show basikyo betaaga ki short egenda kubeerawo eno kola mu budde kyatulina okubawa sente ezo olwaleero luno so mu kufunze simanyi Evelyn sinaba kumugamba kimala simanyi kikiriwo. Abantu bano bamanyi ku mbeera ya Evelyn Lagu weeri ate tene tamanyi mbeera ya Evelyn abadde mulwadde emyaka mingi ekitukozesa kyeno si kirala. Evelyn alina okubeera ku dialysis paka lwalifa tasobola kuddamu kubeera mulamu nga bwe kibadde impossible. Kati yeetaaga sente ezitaliiwo tulina sente zimuyamba teri promota mutegeka bamanyi mulwa tosobola kukola tutegese ngaffe twekutte batuyambye abantu batuyambye okulaba otya tusobola okumuyamba kuba bapromote bakyamuteeka bamanyi mulwadde talina maanyi. Zirusemisinde pakupaku nengenda ku Malukomu era kati wakyali singa mukama atuyamba story eno nerabibwa mangu kubanga ekivvulu kye kyankya naye ebyembi abasawo batugambye embeera gyali musino gitanakkirizibwa kubeera nga alabibwa. So nenvaayo nendaba nga ate omulanga tulina gukubira wano kubanga nange bwe nali omulwadde twagukubira mu kamera eno ne gutuuka ku buli muntu. So bwe tutuuse ku Malukomu Eva ndooza afunyemu kaataaka kubanga abagenyi be babadde bankya ate ndooza n'atuuka ku kifo nga waliwo ebitannatambula bulungi kati ndooza kaataaka ako twandifubye nnyo kalwanyisa ate nga tekanavaamu mbeera kusajjuka oba oli awo. Ag'omu kubadde mu kivvulu kya Evelyn Lagu n'ekisaziddwa mbuzibu ki? Obuzibu kyentegeddeko nti nannyini kifo avuddeyo n'agamba nti no ate tamanyi ku nteekateeka zino ate nempulira nti babasabyeko ne kasente nga kangi miliyoni 8 naye nze bwe nali nvaayo okuyamba ku Evelyn
namuga ngenda mukwatira kera namuwako ko obuyambi mabega obutonotono then ne kumandi twafuna meeting ne mubuuza bigenda bitya naye ku bibangamba bandaga nti ekizibu kye balina ate kyali kya sound ne stage byonna ne promise ngera ne bisasulako olwedde baali batandise okuwanikayo stage nanyini kifo waviiriddeyo n'aba stoppinga naye nga sofa simawulire malungi era Land Road tabadde muntu mulungi ku side ya muntu waffe kubanga ekyo kisobola n'omuviirako ku luzinga obulamu nange tebatukiriza kugenda kumulaba nga bwemumanyi nti omuntu waba ali unconscious abasawo tebamukkiriza kuba tebakkiriza abantu kumubeerako nga bangi sembeera sinafuna mawulire malala balinavudde ku ddwaliro kubanga tewali communication eriwo mutegeka mutya stage nga nanyini kifo temunnamulaba nze nga Nobat Events mbadde kyenkola kya charity nga nyambako ku Evelyn kubanga ng'omutegesi manyi omuntu okutegeka sho byayitamu so Evelyn navayo nenga nja muyambako naye bye namubuuza yanaga nti ekyaveni yakimala ye ne banne abazubayiri bamuwa ekifo obanfuna bulungi kati ekyo kyoyinza okunsenya okubanga saakimanya nti tebamukiryalinga. Okay. Munsonyiwe nina okwetereza bamama ne batata mwebale kwera ku program roundabout mwebale kwera ku BBS Telefina okuva ku macha paka lwagulo banange mbagala naddala abaana abanjagala batasholexa asimanyi kyendi bewa but I believe God knows how deep down how I feel about you mwebale kubanga ate munjagala first born omulimu gwokola nsima mwena jase watash mbagala nnyo asijja kubanga ate always mbamenya buli omu akuba obwolumu omuzadde talina kubanga amenya amanya agamu tagamenya ne mmanyi mulimu amanya gano agabeera wagaba cabinets agagambeera ku mutwe naye mbebaza mwebale kunjagala atulina emboozi ey'abakadongo kamu era nga mwenalabidde muganda waffe mukozi munnaffe omusajja w'obuvunanyizibwa nno ddala asaalongose wannakiryanga erinnya nno lifaana